Enansana okulonda kwa mmeeya wa munisipaali nayo tekujjumbiddwa wadde ebikozesebwa byatuusiddwa mu budde mu bifo ebisinga obungi. Kyokka okwawukanako n'okulonda okwakaggwa ku mulundi guno obuuma n'eno bwe bukozeseddwa okukakasa abalonzi. Wabula babukozesezza basanze akaseera akazibu ng'ewamu busoose kugaana kukola nga ne gye bukozeseddwa awamu obwedda busooka kuwandula balonzi ekiviiriddeko abalonzi okukandaalirira mu nnyiriri. Eyo tulondesezza obuuma era tutandise n'okulonda naye ndowooza olw'okuba abaana bakatandika okuba nga babukozesa bukyatambula mpolampola. Ku kkanisa ya St. Stephen's Church e Nansana omu ku bavuganya mu lwokaano lw'abammeeya John Bosco Sserunkuuma amanyiddwa nga Kaana Kambaata gy'alondedde ng'alaze obweraliikirivu ku ngeri obuuma buno gye bukozeseddwamu. Kano ebimu ku bintu bye bakyusizza ne tutamanya na kumanya lwaki babikyusizza ku kuleeta biometric machine nga zaagaana okulonda mwalaba President bwe yali eri lwaki gy'alondera ne zigaana naye yennyini omukavalinga. Katwewuunya ezitajja ku lulwe ezitajja ku bululu bwa LC5 lwaki ate bazuukiza ku buno obwaffe obwa municipality. Ekyo ne kituleka ebibuuzo. Kyokka asabye akakiiko k'ebyokulonda okutambulira ku mateeka okuwa omukisa bannayuganda okwesalirawo obukulembeze bwe baagala. Batuyita okuvuganya era ng'obuyinza obusalawo ku ffe abataano abavuganya ani anaabeera nga buli mu bantu b'e Nansana. So abantu b'e Nansana singa basalawo of course tulina zidiara form tujja sigaza zidiara form tujja kuba ne record. Njagala okusaba ab'ebyokulondesa nti muleka abannayuganda basalewo ekyo kye basazeewo mu kiseemu ekitiibwa. Ate ey'okusomero lya Kanyange Primary School e Maganjo avuganya ku bwa mmeeya era nga ye mmeeya wa Nansana aliko Regina Bakitte waalondedde ng'eno naye akuuma kasoose kumuwandula. Wabula ono oluvannyuma lw'okulemerako amaze n'akkirizibwa okulonda kyagamba nti enkola eno yandibakosa ng'ereka abalonzi baabwe ebbali. Era maze kubeerawo nnyo nvubuka ne mulemerako paka lwangambye nti kateredde a success naye nga bino obwedda bankubira amasimu ogenda nga ebusukuma ekikoko ennalumuli abantu balonze batono nnyo obwedda bujja nga obuuma bubagoba kitegeeza ki gavumenti ebeetekawo okulonda ate omuntu najja alonda ate n'omugoba tekiba kirungi. Kati abalabise nga banyiikaavu batubuulidde nga bwe bagenda okwetegereza akakiiko k'ebyokulonda oba emivuyo egyeyolekera mu bululu obwasooka tegigenda kuddamu kubeerawo mu Kano nga bagatta ebivudde mu kulonda. Neewandiisa okuvuganya emyezi 3 emabega ffenna batuyita okuvuganya era ng'obuyinza obusalawo ku ffe abataano abavuganya ani anaabeera nga buli mu bantu b'e Nansana. Ne returning office wa Kiso era abeewakisa tuleke kuswala ne security organizations kuba ebintu bimalamu amaanyi kuba abantu bebalonda omala okunnonda wadde ndi wa kibiina kyo ba independent mbangenda kolera abantu bonna. Bano era balaze obwennyamivu olw'ab'ebyokwerinda okwenyigira mu nteekateeka y'ebyokulonda ne batandika okugobaganya abantu baabwe. Bagenda bakedde ku makya nga bava polling station ku polling station nga bakulemberwamu RDC Mwami Charles Lwanga nga bava polling station ku polling station nga bagobawo ba agenti baffe. Kimanyi ne wano osobola okukiraba ba agenti bali eri nga bwe mubalaba gye batudde bweru wa polling station eno we wali abalondesa. Ngati ddala omuntu asobola atya okumanya ono agenti wa Sserunkuuma amanya atya nti omuntu gwe bali verifyinga wali nti ddala ye mulonzi. Agenti wange abadde seeta kuba abadde ali ku register nga agyetegereza bamuyita Yiga Nasifu ne bajja ne bamusitula ne bamutwala ku poliisi tebatuwadde ensonga. Ekifo ky'obwa mmeeya wa munisipaali y'e Nansana kivuganyizibbwako abantu 5 okuli munna NRM Hamidu Kizito Nsubuga, munna NUP John Bosco Sserunkuuma, Richard Kaziwe owa DP, Joseph Ssemwango wa EPU ne Regina Bakitte Musoke atajjidde mu kibiina kyonna. Tuviiridde mu Nansana ng'okulonda kunaatera okumalirizibwa. Teddy Nakaliga agaffe eyo ku Spark TV.